Abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Wakiso bakoze ekikwekweto ku bantu abeesenza mu lutobazi lw'omugga Mayanja mu disitulikiti eno. Mu kikwekweto kino ebirime ebiwerako omuli ensuku, amayuuni, kasooli, ebikajjo, emboga, kalitunsi n'ebirala bisaanyiziddwawo. Ne lufula esangiddwa mu kitundu kino naye emenyeddwa. N'ebinyonyi by'eggwanga birabiddwako nga byewuunaganya ku bigenda mu maaso. Newankubadde nga bano baali baateekawo laama eziraga olutobazi we luyita, abantu kino tebaakitwala nga kikulu ne bagenda mu maaso n'okulima. Kyokka bano yadde babadde bakimanyi nti kye bakola kikyamu, bakukkulumidde abakulu olw'okwonoona ebintu byabwe. Batuwa akadini batoni nga banekadini nga bwe mpulira ab'amasannyalaze bwe balanga nti abali mu layini z'amasannyalaze muveemu tubawadde obudde analemeramu tujja kubaako kye tumukutsako nabo baani tuwaddeyo akadde kamwezi nga kumu ne tujjamu kasuuli waffe. Tukale kizze buzilike nga tetutegedde jaffe tubeekanze bwekanze kibazo olaba nga mutandise kusaawa busenne nange ekyekanzekanze omuntu tebabalabulako mbadde sikiwulirangako bukyambaawo. Tuwadde kadde kinga okugeza lufula eri si we tusula badde nga tukeera ne tusalira okusaliza enkoko so baani tuwadde akadde oba ne batugamba nti kubanga tubadde tetulimaawo kyoba tulimaawo nti oba tusimbyewo ebitooke n'ekibanja ku kkubo yakupangisaako ko wansi nga wa mitwalo 15 nga kayiika n'olimawo kasooli. Kati nga ffe abajjayoko kasente mu bino byebateekawo eby'emyoga akasente kaba kagenze tetumanyi bwe tugenda kukazi. Kyokka okusinziira ku Veronica Nalunga atwala eby'entobazi e Wakiso, bamaze ebbanga nga basomesa n'okulabula abantu bano ku bulabe obuli mu kusaanyaawo entobazi naye nga tebawulira. Buyinja ne tumaakinga empenda z'olutobazi luno we lulina okuyita nga tukwataganira wamu ne minisita. Tubadde nga tujja tubasomesa nga tukola sensitization campaign on wise use of the wetland. Era nze omu ku babadde baziriidinga ne department yange Wakiso district. Kati wano we basinzidde ne basaba abo bonna abakyagenda mu maaso n'okukolera mu ntobazi okwetegula nga bukyali. Abantu baba bagaaniddeyo tugenda bajjayo na mukono gwa kyuma tetugenda kubazibira ku liiso. After all ne president waffe yatuwa directive era n'abantu abagamba buli ali mu lutobazi aluveemu. Batutegeezezza nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso mu disitulikiti y'e Wakiso. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.